Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku byobulamu ebisookerwako Dr. Morik Kaduku Joyce alabudde amalwaliro okukomya okuguza abantu Omusaayi kuba kimenya mateeka. Ono okwogera bino minisita abadde akwasibwa ebyuma omuli ebitereka Omusaayi obupiira bukalimpitawa okuva mu kibiina kya United Nation Population Fund. Joseph Muyingo abaddeyo era katubuulira ebisingawo. Omwaka oguwedde ekitongole ekitereka Omusaayi mu ggwanga ekya Uganda Blood Transfusion Service kyavayo ne kitegeeza nga bwe kyali tekikyalina musaayi gumala ekyawuliriza abakulu ebyobulamu mu ggwanga okukunga bannayuganda okugaba omusaayi. Bannayuganda bangi bawuliriza omulamwa gwa minisita w'ebyobulamu ne batandika okugaba omusaayi. Twakunganya omusaayi 28,000 era twebaza abo bonna abatuwadde omusaayi, twebaza gavumenti eyatwongera ssente okusobola okufuna ekigendererwa kyaffe kino, era tubasuubiza nti tugenda kwongera kunganya musaayi. Twebaza bangi nnyo abatusapootinze NSS. Wabula oluvannyuma lw'okunganya omusaayi ogwali gwetaagibwa, minisita w'ebyobulamu etegeeza nga waliwo abasawo batandise okusaba abantu ssente okufuna omusaayi. Ekiwaliza minisita w'ebyobulamu ebisookako Dr. Monica Kaduku Joyce okulabula amalwaliro okukikomya bunnambiro. And we are appealing to those who have very high appetite for getting money in a manner that is not recommended. Please stop it. These are precious blood. They have been donated by Ugandans to save life. Don't charge anybody. Please, I appeal to anybody who wish to sell blood. Blood is a donation. Let's not sell blood, but use it to save life of our dear people. So we are very... Minisita bw'abadde akwasibwa ebintu ebikozesebwa mu bujjanjabi okuva mu kitongole ky'amawanga amagatte, omubadde ebyuma ebitereka omusaayi, obupiira bukalimpitawo ssaako obutimba bw'ensi yategeeza nga bannayuganda bangi bwe beewaayo okuwaayo omusaayi nga kiba kikyamu okubaggyako ensimbi nga bagwetaaga. Dr. Kaduku ategeeza ku mulundi guno bwe baagala okukola ennyo ku bulamu bwa bannakazadde abazaalira mu malwaliro ga gavumenti awamu ne bafuula ebbula ly'omusaayi n'ebintu ebirala. We have the entire country and we know exactly what is needed in the area of maternal child health in terms of need assessment in those specific health centers, where which facility does not have what and what is needed. Alainis Benera omukungu okuva mu kitongole ky'amawanga amagatte asabye minisita w'ebyobulamu okozesa obulungi ebintu ebibaweereddwa ebiri mu bukadde obusukka mu buna bwa dola za Amerika eri abantu abalina obwetaavu. The alternative distribution strategy, with the abbreviation of ADS, allows all accredited community CSOs and private non-for-profit health facilities to access government-donated commodities to offer services to the people of Uganda. And hence it is my hope that they will access when they need one of the warehouses. Birubati baguma kuri ekitongole ekitereka eddagala ekya Joint Medical Stores abakwasiddwa okutereka ebintu ebiweereddwayo ategeeza nga bijja okuyamba abantu abadde mu bwetaavu nga yeeyamye okulaba nga bituuka malwaliro agalina okubifuna. Ebintu ebikwasiddwa minisita w'ebyobulamu byakutwalwa mu bitundu omuli Jumani Kyegegwa Arua ne Moyo. Joseph Muyingo, Delta TV Amasukkulumu.